mu kooti eyo wagululidde wagulabye guli gutya nzija abajulizi babakunyiza ne Council Luyimbazi Nalukola ne bamukunyanga omujulizi so singa munnamateeka era wabaddewo kaawo okusiba enkalu wakati wa bannamateeka ba Council Luyimbazi Nalukola ne Farida Nambi nga bwe batuuziza Council Nalukola honorable ng'omujulizi mukaguli ate nga balooya bannambi baagala kumubuuza nga ababuuza looya n'asituka ekyo n'akigaanirawo so omusango guli gutya ogulaba oguwulira era biki ebiri emabegawo omusango guno Julius Siza Kyabbe nze omusango ogwo ndaba omukyala yaguwaaba yes yandibadde amaanyi ge agasinga agamalira nnyo ku kwebrandinga ku lwakalo lwakaddako n'atagenda mu bino biswaza kuba biswaza buswaza nedda kuba kati we mubeeranga gwe wajja mu kalulu k'e Kampala ng'oyala kuba gumani MP n'otakifuna bano abantu bo enkola yaabwe si yakwagala kuweereza bantu baagala bifo kubeera mu gavumenti oba kubeera mu parliament kufuna ssente za wa musolo ongamba nti kati ogenze kawempe gy'otamanyi gy'otabeera weesimbewo bakumya akalulu okitegeera onyiize omugenzi eyo constituency ye kawempe ogiraba omugenzi Ssegirinnya yafuna emitwalo ba gyali ena mu 1917 mu kisanja kiri kya 2021 general election wetugenze mu by election ata asinze okufuna obungi abadde mwami Nalukola yafuna omutwalo gumu mu 7 Nambi yafuna 9 mu 3 oba okitegeera difference nene yafuna bagamba 9 bagamba yafuna 9 5 mu 6 okitegeera kali nobanga omusajja akubye ngakubye kati ozogamba mbu waliwo polling station ze batabala obululu bwo mutwalo gumu mu 6 kati gatako bwa Nalukola abo ezo polling station 13 zogamba ze bakubba 14 balonda gwe weka abalate babalonda okitegeera gwe wazibazeddi babubazeddi ezo ze batabala era zokazo ezo zonna 14 balonda gwe weka okufuna obululu bwo mutwalo gumu mu 6 okitegeera yandibadde kati afokasinga ku kyekidda akalulu akaddako bino ebiriwo ebyokumala obudde bw'abantu n'okweswaza n'otukogulirira abajulizi abamu bavudde na eyo mu buleme oba mu luweero bebazze kyala bamusibye enkalu yavudde luweero ntiazze kuba bujulizi ne bamubuuza amanya g'abali beesimbye nga tagamanyi okitegeera nti nze oyo simumanyi nenga yali mu kalulu candidate mu kalulu gamu tyambu ba candidate oyito bamanyi gwe nga tuli mulonzi we kawempe okitegeera bino ebintu mukyala Nambi nze kyenjo omusaba asooke ayogere ku fujje lyakolebwa mu kalulu kuba bye bimu ku byaviirako akalulu ako kubanga wekaali bakubanga abantu bannamawulire ne bakuba abantu opposition nga ye asirika busirisi naye nga ate kitaawo ye mwami Moses Kigongo ye namba 2 wa Museveni mu Buganda vice chairman wa NRM mu Buganda kubira bukubize mukulu munno mugambe ne muzeeyi bana abantu abanona akalulu ka muwala wange kiki okitegeera lwaki bakuba abanupu mwenga temufaayo kwogera mmwe kuba kati emotoka zonna ezaakola efujjo mu kalulu kaabe kazabeza patrol mwine namba zaazo musobola okumanya basirikale ki abali assigned to that patrol kiba kimanyikiddwa nti gundi ne gundi zinga ne munkusere yabadde ku patrol eyo eyakoze efujjo mubaleeti lwaki bo temubaleeta kuba nti babakola efujjo process yakalulu okutuuka okwonooneka yavaawa gwe Katonda agamba nti bakubba soko otekewo ekifaananyi ekirungi nti naawe olumirirwa ku bantu efujjo erikolerwa olivumirire kuba nagambye no gavumenti weba yammwenga ne kitaawo mwali weba egenda mujja kukosebwa kati tekawo embeera naawe erwanirira ku gavumenti ya kitaawo obutabaamu bikolobero bya fujjo bino ebibaamu kuba bannamawulire okuteekawo embeera eremesa abantu ogenda okulonda amagye gaali mayitirivu kyekisooka kyekiri kyensiba mbagamba nti mujje amagye mu byokulonda bwana mmeeya amagye mugajje mu byokulonda nti gw'otaddewo amagye mayitirivu nnyo ku lunaku lw'okulonda naye ate abantu bagenda kutya okujja okuba akalulu kati gwe Nambi nga Nambi projection zo zaali zikulaga osobola okufuna obulungi emitwalo 3 okusinziira ku campaign ze wali okubye naye tewasobola kumanya nti kati amagye bagenda tisa bamuzeeyi
abanajja okulonda kuba kati akalulu kamwe akasinga abenali mukali mu bantu bakulukulu ono y'omu ku balonda nsaidi z'ekawempe anaatubuulira okitegeera nti abantu abakulukulu balinamu kuli okutya nti walaba amagye nga mayitirivu ajja kuddayo mu nnyumba ye eggalire agamba sijja genda mu nsindikagano n'abavubuka mutaddewo amagye mangi ekiteetaagisa akalulu kasigale nga kalulu wemba nga mugamba nti kati nupu kifuuse kibiina kyabayeekera mutuyambe mulekera okugalira abaana baffe mu makomera mugyeewo political parties tugambe nti it is a one state a one party state NRM yokka yeefuga dani okugamba nti kati abanupu bayeekera naye nga temubalese baraaninga okitegeera mubaaninga ebibiina by'obufuzi kuba mukisobola muleme kumalira abaana mu makomera enensi y'emu ku nsi mu nsi yonna ezisinga okubaamu abavubuka the youngest generation kati abalimu abatonotono badduse bagenze mu bwakadaama abasigaddewo abalala abavubuka basobola okukola mufuba kulaba nti mubamalira mu makomera omuvubuka alina famire alina abaana be tebagenda kusoma mulina byemukumidde mu kkomera okuva mu kalulu nga wekaggwa 2021 waliwo ne report gye baleese nti waliwo ababadde okuva ku mulembe gw'abeesi gye bamaze emyaka 2 bali ku orders z'abaminisita bali mu makomera emyaka aga naye nga byabufuzi talina musango gwe yazza ne mwatuulidyekadyeka ne mugamba muzizaawo enkola y'ebibiina buli muntu wa ddembe okuyingira ekibiina ky'ebyobufuzi kyayagala kiki ekyakaabiza abajulizi anti abajulizi ebibuuzo byabasuseeko gwe bakubuuza batya omwami ono yali yani Moses Nsereko nga simumanyi naye nga y'omu ku bakandidate abaali mu kalulu akabaka wa ne Bugumu ono yali wo box okitegeera ne bakubuuza mu kibi nti naye simumanyi ne bakubuuza Luswa Luwemba nti naye simumanyi kati yadde kiki mulekera okukola ebintu nga mwagala mmwe kulowooza nti kati mmwe mulaba mwekka enensi akaluke kawempe jakateekako amaaso kuba katambula nnyo ebyakolebwa mu kabulu ako byali birabwako babamulirawo baakubwa temunaleetayo nsonga egamba nti katukwangavula abajjaati omwana yankwata wano bwati okitegeera tukangavula abajjaati abakola effujjo mu kalulu mwawaana bawaane muhozi yagambye twiti ye gyalazaawo nti ye abasirikale bonna bonna ebikolebwa abi owuninga era abeebaza okukola bye bakola ebikuba bannayuganda lino lyejji lyokka mu byafaayo by'ensi erina omudaali I take full responsibility for the actions of my soldiers including the long overdue beating of Eddie Mutwe. That was an appetizer. Okitegeera lino lyejji lyokka erina awaadi mu kutulugunya bannansi nenga amagye agasinga gasimibwa obwo ebikolwa bibakola ebyokudefendinga bannansi baalyo okuva mu balabi ababa bajja okuva ebweru w'eggwanga naye ino gye litaddewo buli kimu okubanga lifutubbala ku bannansi okubakuba emiggo okubatulugunya okubateeka mu makomera kati CDF omulamba avaayo atya n'abanga awagira ebikolwa eby'abantu abatulugunya bannansi empisa ya UPDF yavaawo kuba ekimu ku byaliwo mwami Museveni kwe kutuuma ejjeri lyajja nalyo erya NRA ekulituma UPDF Uganda People's Defence Force. Is this a people's army? Ekyali people's army force okyerabidde anti kati force kalina kola kubali abatujju abayekera bajja okulumba eggwanga naye ombanga amagye amaanyi gonna ne sente ze tubawa trillion emmeka kati ze basabye mu budget yeneze balinako 13% abayu ezigenda mu security nga zigenda mu kutulugunya bannansi kuba malirako ttaka kuba miggo kubajuza koti maasho kubajuza makomera ejje ly'eggwanga liriwo kutulugunya bannansi weewaawo kale Sajime nga tuli mu bufu bwe bumu obwa Honorable Nalukola versus Farida Nambi abajulizi abaleeteddwa obujulizi babuwadde lwaki omusajja yagulirira akalulu ka munne n'agula n'abajulizi ekyo nga kyewuunyisa njagala kubuuza abali wano in fact n'abatulaba Nambi ayagala kimuguno omusango bwenkanya ayagala bwenkanya Okay, kirungi. Obwenkanya Nambi bwanoonya bwatuula wansi ng'ali wakawe ne yebaka kyabugazi ddala alabira ddala nga ye mu ndaba ye n'entegeera ye alaba ng'asobola okufunawo obwenkanya saagala gamba sinzi ndi mu musango ogwo wabula okusinziira ne bwe tugala tukwate bukwasi butambi obwoleka ani yagaba ssente osobola okujjuza galale ya simu yo
ne kale munzikirize katono nnyo nsooke mbeeko byenyanukula katono nnyo mu ddakiika emu. Omukulu yagambye NUP terina constitution. Kirungi nnyo tubeere n'abakulembeze nga bali more informed n'okusinga be bagenda okuweereza. Ndowooza okimanyi tewali kibiina mu Uganda kisobola kubeera n'ababaka oba nekigazeetingibwa nekiwandiikibwa nga tekirina constitution. NUP kati kibiina ensonga ey'okubiri. NUP kati kibiina ky'abatujju. Okay. NUP kibiina ky'abatujju. Ekibiina eky'abatujju gavumenti eri mu kulwana mu parliament olunaku olwaleero olw'eggulo n'okwesa eggulo okulaba nga bwe kiba tekyegasse ku bibiina ebiri mu ggwanga tekiweebwa ssente za gavumenti. Gavumenti ebadde sponsoring ekibiina ky'abatujju kino ng'ekiwa ssente kati egamba ekibiina ky'abatujju kino bwe kitajja twegattako tetuddamu kiwa ssente. Ndowooza eyo nayo ngimaze. Ensonga ey'okubiri yabadde General Muhoozi official XCA nti omukulu tamanyi. Njagala kutwala omukisa guno okutegeeza nti Minister Balamu yavaayo n'agamba nti account eno si ya General Muhoozi. Kakati wano wenjagala okubuuliza era Minister Balamu n'agamba nti abasirusiru abagwagwa bahakinga account eno ne bagitwala. Now njagala kusinzira wano okubuuza abasirusiru abagwa producer atuddizeeko ku tweet eyo atuwe ku ya General Muhoozi katono nnyo. Kakati njagala kusinzira wano okubuuza abasirusiru abagwagwa bawandiise ebigambo ebyo ku mukutu ogwali ogwa CDF kyokka ne wabaayo abasirusiru abagwagwa abazzeeyo ne bamuwandikira nga bali mu mannya gennyini aga General Muhoozi nga basiima emirimu abasirusiru gye bakola ku mukutu guno. Kwegamba abasiru baasigaza erinnya lya General nga bahakinze omukutu guno. Kyokka ne wabaawo abasiru era abafuna akawunti ya Balamu Honorable Mwesigwa Franka abasirusiru ne bagira mu mannya ago ne baanukula ku tweet ya General. So nja kusaba mukama wange abantu abali abatulaba namwe musobola okubeera abakulembeze. Dwaki fe abatudde wano si ffe tusinga okutegeera, abamu mutusinga n'okutegeera n'okumanya ebintu. Bwe nali nkula nali ndowooza nti abakulembeze babeera bagezi, babeera bamanyi okusukka ku ntegeera yaffe ey'obuntu. So nja kusaba Lord Mayor okolenga research ng'ojja okukola. Nzize ku nsonga ya Nambi. Ensonga ya Nambi natandise embuuza nti ayagala ki? Tuli mu constituency emaze emyaka ena nga tekiikirirwa. Omubaka waayo yalwala. Bwe yalwala kibi nnyo Katonda n'amujjulula. Bamujjula ne bategeka by-election. By-election tulina omuntu atusumbuwa nga ne Kawempe si mutuuze. Now, ekidala tuli mu by-election nga tuyambako mu myezi 6 gyokka abantu be Kawempe ebirowoozo byabwe biwulirweko mu parliament. Nambi ayagala kukyekirya abantu be Kawempe. Era agamba nti ye omutima gumubuguma ayagala kutwala birowoozo by'abantu be Kawempe. Bunanfuusi ki? Bunafu ki obutasobola kukakanya wansi kana akalulu kawedde olinde emyezi 3 egisigaddeyo. Kubanga leero bannakawempe parliament erimu wali amateeka gagendo banyigiriza eyandibayambye abateeseze ali mu kooti mu misango egy'ekisiru. Farida Nambi nga ye kuviira ddala yatugambye olunaku lwabadde lwa kwosaggulo yazze n'abajulizi be n'atugamba nti baneno ye ttiimu kabiriiti era be babadde babulayo. Bagenze okumaliriza ng'aliwo agamba nsobola okuyimirira n'ensonga nga kale nakyo kikole. Omulala olwa ne tujja mu lunaku olwajjo
tuli ku Nambi nga teyakomye kunenya nti bamubbako abajulizi babagulirira tuli ku Nambi eyatuuse n'anenya ne looya we n'amugamba nkoze bubi nze bankunyiza olunaku lulamba ono bamukunyiza taweze na ddakiika 2 oba kitegeera njagala kubuuza Nambi Farida bw'oba ng'oyagaliza Kawempe ddala kale tukkirize nti by'owa abakale bituufu tosobola kwerekereza myezi gino egisigaddeyo noga kale kano ka service kaba kafune oluvannyuma lw'emyaka ena nga tebafuna okitegedde nojja ekisanja ekijja n'osigukulula nalukoola toyina obwo bugumiikiriza ekisembayo nga nva kweno ensonga njagala abakulembeze okuviira ddala ku chairman wa NRM mwe temuswala kale bwe muba temuswala ono byakola tebibaswaza kubanga bw'oba oli munafu wa bwongo okulemererwa okulaba nti nno ab'ebyokwerinda balemesa n'abantu okukuba akalulu e Kawempe taanapu ne muteebuuza yava ku ky'okubeera nga ntono ku yalonda luli ne mutuleetera minisita Balamu ng'agamba abantu balina amayinja mu kkooti CDF n'avaayo n'asiima emirimu gy'abasirikale be okukuba bannamawulire n'abamu n'abasuubiza bapromotinga then kati muyina ekizibu ajja ati Nambi simanyi penalty kyeyinza kumuweebwa naye nalinga nebuuza naye kakati omuntu abeera atya babeera mu kkooti baga bamutanziza ssente bweziti kale wakuba muziina naye osaana okutanza n'otanzaako n'omutango bannakawempe ne batakuwayo yadde omukisa n'ogu mu bulamu bw'ensi okubakiikirira wadde emyaka egiddako kale akazindaalo kaliwo mukama wange ngeje kiri nti obwa Lord Mayor bwa Kampala obwegwanyiza nja kusaba waliwo abakatwegattako ku mukutu oyo essaawa zino bajjukiza amanya era obajjukize nti tulina Lord Mayor ayagala era yegwanyiza entebe erimu omulodi Lukwago amanya Pastor William Kintu era mukulu Vicky nkwebaza nate okuddamu okubanga okiriza mbereko ku mukutu gwo guno mukama mulungi gutambula era abantu bangi abagulaba abaganda bange nze Lord Mayor addako ng'ekibuga ngenda kifugira ku mutendera gwa AI togenda kugenda kule ngenda guteeka ku mutendera ogwa AI ekibuga kwe ngendo kitambuliza nga buli kintu kitambula bulungi bine byokwata abantu bila mupango okuyola buyozi bantu kubba busimu bw'abantu ebyo byonna twabinogedde eddagala embeera yonna embeera yonna egenda kubanga etambula bulungi munzikirize lw'okuba obudde tuyina butono tujja kujja kunjaza Vicky abantu mbabuulire enteekateeka zange so n'olw'ensonga eyo katuddeyo ku musango gwennyini Nambi Farida afaaki kyataamatira kyayagala okulaba nti NUP bagisuuza obuwanguzi bwayo yes NRM ddala kituufu bagibba akalulu omukyala Nambi polling stations zino ezitaalondebwa ne kooti nga bwe yabadde abajulizi ne babaleeta abasajja babba akalulu ne batuuka n'okugula abajulizi ate abaalijulidde mukulu Vicky kyolina okumanya Kawempe eyo yali yaffe nga Rahaji ng'ekyali constituency Rahaji ye yali agikulembera nga ye wa NRM so nina obwesige mu kooti zaffe era nzikiriza nti omusango guno tujja guwangula Nambi nzikiriza nti ajja guwangula kubanga biri gumu nakasongolo omusango guno gwaliyo bwe guti era Court of Appeal ne sala omusango ne jayo candidate yaliyo 217 nejja ne guddamu wanene nansa na municipality ne baba kugwe bajjayo era owa NRM nawangula kati n'olunaku olwaleero Nambi yali mu nsiike so omusango guno gwali gubaddewo ko gulina ebyafaayo era ekyo kyonna kiyongera okukakasa nti
enkola y'amateeka eyongera okubukala mu gavumenti yaffe era nsaba President Yoweri Kaguta Museveni enkola y'amateeka yeeyongere okusinga okutwala abantu bila mupango nsaba embeera enteekateeka y'amateeka yeeyongere okunywera era omusango guno gutusomesa bingi nti ddala kituufu amakooti gaffe gakola bwe gaba gakola kubanga kyali kibaddewo Honorable Kasibante n'awangula n'ajjayo Katongole Singh so kitegeeza buli we tulaba emisango nga gino twongera okukola ki twongera okuyiga alikambuze mukati ninyo singa nani awangula agenda kuyingira buyingiza omugenda kuddamu kalulirani kati ekyo kiri kooti ye nesalawo era n'olw'ensonga lwaki twogera ku musango guno nti lwakuba gwamaze okuwulirwa naye otherwise tetwandigwogeddeko tigwamaze okuwulirwa katusobola okwogerako ku byabaddemu so n'olw'ensonga eyo bwe kiba kyali kibaddewokko katwongere okutambuza n'enkola ey'amateeka rule of law ebeere nga ddala ebukala mu ggwanga lyaffe Uganda era nsaba na bonna bekikwatako nti ebyokulonda bibaamu emivuyo mu kifo ky'okulwanagana n'okuyombagana ffe tuli bantu n'abantu tuli baŋŋanda genda mu kooti loopa omusango gujja kukola ki gujja kuwulirwa so nebaza abantu bonna ababadde mu musango ogwo abajulizi abazze mukulu Nalukoola yagenda n'agamba nga bamaze omulangirira nti aha kati wanomba maze kati kambalinde ne mu kooti nawo mbakubirewo ne Nalukoola namulabye jjonga ayagala kaaba maziga ne ngamba kooti ogiwulidde yeeyo so n'olw'ensonga eyo katusigale nga tutambula mu nkola ey'amateeka mukulu Viki Nalukoola abadde ayagala kaaba n'agamba nti bannaye biki bye mumbuuza so kati abali abalala abajulizi ababadde nabo bali ku saidi yaffe nabo sibanenya kubanga ebya kooti bisigala bya kooti ffe mu bitabe bitukuvu batugamba nga temunnagenda mu kooti musooke mutuulagane muteese oba ontegeera naye kakati olw'okuba ekibiina ekimu kye tuvuganya nakyo kyabayeekera tebateesa bo tebaagala byakuteesa era bwe batusindikiza ntugenda mu kooti kati era tuli mu kooti katulabe binaavaayo so n'olw'ensonga eyo waganidde ddala okukkiriza nti si kibiina kyabayeekera kibiina kyabyabufuzi bino byenjogera high command ye yabyogedde neyo y'amagye yekulira wali emmeezi eri esembayo kasita yamaze okutuula eyo kasita emala okwogera kati essaawa eno ekirina okuyamba abanuupu okubanga si bayeekera kwe kunoonya mukulu Kibalama akomyewo constitution abataasa agende mu kooti naye balina constitution batambuliza ekibiina tebalina agende mu kooti bagigoba mu gazeti bali bagitutteyo gigazetinga discussion eriba yalulala kati baba bagigoba kitegeeza terina naye bakoze n'ennongoosereza mu constitution anti eyo gye baatwala mu gazeti ne bagigoba kati kitegeeza tewali constitution kale so kati n'olw'ensonga eyo njagala mmalirize nga ŋŋamba abantu bange nti tukyalinayo obudde mukulu Viki akadde tukyalina tusigazzaayoko eddakiika tugenda kwanjulira abantu enteekateeka zo yes tufundikire Nalukoola ne so Nambi bamugumu NRM mubeere bagumu ate ne baba batuwangudde temukaayana nnyo mugenda kudda mukola appeal tusobola okukola appeal oba tudda mu kalulu kubanga kawempe eyo yaffe era tukyagyetaaga so abalonzi mwenna mubeere bakkakkamu kyennyinza obagamba yesebo weewaawo kale mukama wange bwaguta mulinga ba Luganda n'ogubaka atono wewe kati kamwa kambala mwetubijja yalo negwema nze nakuvaamu mangu nze najjaawo nebabulira ku musango gwani nange Nalukoola era kino ekibuuzo njagala nkibuuze muganda wange agenda okwesimba mu movement Lord Mayor oli Kyambogo oba oli tiimu Kyambogo oba oli tiimu Kyaddondo kubanga bwe buzibu nze ndi muna NRM nanti
NRM ina Kyambogo ne Kyaddondo. Ebyo byonna byaffe. Muzeyi tova ku main ye Kyambogo. Era bwe buzibu obwaleetedde Dani Nambi. Kubanga yasooka kugenda muzeyi tova ku main n'agenda Kyambogo. Ate bwe yamala n'alaba nti ayagala n'alaba nga ate gwavuganya naye ali Kyambogo n'aganze kangende Kyaddondo. Kyaddondo ye wali Museveni mix. Ani Kyaddondo. Yo we wali endo Kyambogo we wali aboogera ennyo. Era baba jjani baganti muzeyi ekyo nedda. Kati baba tabe Kyaddondo bone baganti fo muzeyi aganye feka tukole tutya. Kafe tukole kino. Kyakoba kye tukola kino. Tegedde bulungi. Ngolwalero ku be wakanya be kubira awo. Babadde mu kalulu kaabe wano. Kabadde kanyuma nnyo. Era kanyumye nnyo akalulu kaabwe nnyo. Akamyufu. Ngora batuka n'okwera nti faabe Kyambogo ojja kutulaba. Faabe Kyaddondo yatugwana agenda okukulangira ngamba we Kyaddondo yagenda okukulanga nti nedda. Kati kadde kanyuma nnyo. Olwayo kye kitawanya Nambi naye nze mbufunze omusango guno Nambi yafuuka Nalukola yafuuka kiiso kya mbuzi omusi ne kirikola tunulira obukambo bw'abantu kati Nambi yali talina kuwaabira Nalukola obukambo bwangu omusajja akaabye kizibu nnyo Nalukola okukaaba nga yali waggulu ekyo nakikugamba tasobola era olaba pastor yagambye nti kansa akaaba atya ngalaba ebiseera bibye akaaba n'akamwenyu n'akamwenya wuuya omulaba akaaba ayinza n'okumwenya n'amwenya bwatu obudde bwonna omusanga oba producer atuwe ku bajulizi bannambi atuwe Nambi gwaba atuleetera Nambi abo be bamukwatiriza pastor amulaba atuleetere Nambi atuleetere Nambi nga asaba kakireeta okugattamu amutuleetere mututeereyo wamma pastor amulabe tulabe Nalukola abateekewo bombi tulabe Nalukola ne Nambi ani yakaaba era omubbi yasinga okwekaza kubanga yasaba ne katuleeta nebanga etalaba anyiga byanyiga nemutabula ate nayagala agiteeke ebbali ate akwate ekkalaamu agattire ku lupapula kitwalawa okutegedde bulungi nze nakugamba ekigambo kye nasooka baganze nakibagamba nti Nambi yajja ekawempe nga si gyabeera mukujeko bero nze nkibagamba nti singa tebaleeta era kyovula Nambi yakyogera singa tebaleeta amagye gano mu kalulu ako nambeera gye bateekawo nze nkiddamu Nalukola yali afuna emitwalo 6 yali ajja kusinga ne Ssejjirinya kiriza oba gaana kubanga Nalukola yayina enkizo ate okusinga ku Ssejjirinya mu kawempe butereevu yani wate nkulimbe nkugambe nze nakubuulira neggamba Nalukola yayina obululu obwe bwatandikirako obwa kitaabwe famire ye n'emikwano gya taata nebwe yesimbawo ku bakansala ate yawangu Nalukola yali yesimbyeko ku lwakansala mwaka ki taata wa taata yesimba nga yesimbawo nga ajja ku mulembe gwani gwe mumpe yesimbawo ku lwakansala taata wa Nalukola kubanga ababaddeko gwembuulira bachairman ababaddeko bonna mbamanyi gwali chairman gwali mulembe gwani gwamunyagwa gwono gundi ani gwe yesimbirawo kwe ate Latifu teyesimbanga ku Kampala tajjanga ku chairman wa Kawempe gwempa ku mulembe yali chairman wa Kawempe noga taata wa Nalukola yaliko kansala takibangako taata wa Nalukola yali muzannyi wa mizannyo tukuwa omuzindalo omusajja omwanukule taata wa Nalukola yali muzannyi wa mizannyo wa Katemba kali kyenkulaga nti obwo obululu bwokka Nalukola bwe yali atandikirako Nambi bw'atamanya nti gwagenda okuvuganya naye gwe bawadde kaadi munene kyenkugambye nti enkizo gye yali ayina yali esinga neya Ssejjirinya ku bulawundi kati yamuleeta kati obululu bwokka bwe yali ayina Nalukola yali ayina obululu bw'abakadde kakati bino byokka bye era kyovola ne Nambi yagamba Nambi yakyogera mu kusooka awo ng'abamawulire bamubuuza nga okulonda kuwedde neyeevuma abasirikale neyeevuma Jjaati yabyogera n'avaera nti neevuma Jjaati nze simanyi naani akulira Jjaati eyatandikirawo okutta akalulu kange
twalibadde tuwangula era naddamu naga nti abantu baffe abali mu kitabo kyabwe ekya yerobuuku waabwe tebazze kulonda emitwalo gye yalangiriranga gye bayina tebaalonda tebaalonda okutegera bulungi kakati babana abannalukoola bagaffe tetutya ddenja nebaleeta ttanka nebaleeta ki bo bagamba tujja kulonda n'alonda naye nga abannambi bano abali mu kitabo kya yero bo bawoza kimu ne be tunaaba tulonze bajja mulangirira ffe tetujja kgenda ako kekabayira ate nenambi kekamuyinula nebatunaaba tulonze bajja kukola ki bajja mulangirira ekyobwewusa olwaleero kyenjagala okulaga pulezidenti Museveni tayagalangako lukwago okukulembera kibuga kino naye akalulu kabalemerera bulemerezi lukwago kabaafunyi ne bakazunganya ne bakazzeno ne bakola ki ne kabalema byabaka malambwa nti biremye mulambwa mulangire ffe tugenda kumunyigira eno katumuteerewo mbeera yagamba n'ogamba ekifo kyo twakijungulula wadde weekiri wate yiye yayogera sekumuwaayiriza kubanga akalulu yamulemererwa tyakalulu abantu bakamuwa n'akawangula olwaleero n'akafalida n'akanagundi nambi bwe katube kaabadde bano abajulizi byaleese babo babakugambye nakyogera nga ndi wano abajulizi awo si balonzi ba mukawempe omulonzi w'omukawempe ekyokulabirako goyinza ojja wano kati kankuwa ekyokulabirako gwe bw'oba ojja wano oyinza okulekayo omuzindaalo naye omanyi ogenda mu kkooti era mu kkooti bajja kukubuuza endagamuntu yeeriwa kubanga gye bajja okubuuza wano bagikubuuza wano gitulaga tukakase tigwe yasayininga wano amannya gano yeggwe gwe tutudde naye naga nti anazza seetegese ate njireseeyo wazze kukolaki kubanga wuuyo omulaba sebo wuuyo kakati njagala omutunuulya anyodde n'omumwa bimutabudde kati awali ati ali mu bibala atunuulya agatta byagatta biganye era omusajja yamugamba nti bonna ne betubukuwanga n'obwannalukola tubukuwadde era osigala towangudde mbiyagattamu naye endagamuntu yagirekayo nga bajja kumuleeta bamugambe endagamuntu ng'esoma luweeru ate okulonda kwekawempe ate azze kuwa bujulizi nze nakikugamba wano ekigambo nga ntudde wano nti ebyobufuzi oba bano abajulizi boolaba kuba kubeetinga zaala nalukoola Farida bwajja n'atugamba nti nalukoola yagula abalonzi be abajulizi be tukkiriza kale yabagula nga ye bwagamba kati balimi okubawa balina omulumba tugenda kuwa bujulizi nalukoola atuwadde emitwalo aga nze mbawa miliyoni nalukoola ebaddewo nalukoola Farida atuwa miliyoni nze mbawezi oyinza okugaana n'osigala ng'olemedde ku miliyoni eya nalukoola gyakuwadde tebyaliyo kati abajulizi bano ye bayogerako yabalaganyisa okubawa ssente ne batatuukirizibwa muwendo abo abasooka abagambibwa okuba nti nalukoola yabagula yabagamba ssente zagenda okubawa ne bagaana okukwatagana abatuufu abajulizi abaddala kubanga bamusaba ssente kati ssente ne zigaana ne bamugamba ffe tujja kujja nadduka emisire n'agenda ew'abalooya be nti nalukoola aguze abajulizi nze nakugamba ano nti ye looya ky'omugamba kyatwala looya olwafuluma ng'ayita b'amawulire abajulizi baffe nalukoola njagala balooya abo baleeta obujulizi nga baleeta n'omuntu agamba ti nalukoola yampa ssente ono omukyala wuuyo we baamubuuza ne bamugamba wakola otya ng'olaba oli abamuwa ebintu bamugabira sabbuuni bamuwa omunyo wakola otya tinakwata essimu ne mbakuba ebifaananyi amaloboozi wagakwatanga ebintu ebyo bamuwa byakugenda kulonda tyali nali wala ate saakwata amaloboozi gwe wategeera otya ti ebintu bye bamuwadde byakugenda kulonda nalukoola kubanga wali tomumanyi nti amuwadde ebintu kiri kyalo omuli abantu abasulayo si tawuni nze nyinza okusanga mu paaka nega ebintu byange bino bitwale waka olwo mankuguze n'omusajja yamubuuza namugamba wategeera otya ti ebintu byamuwadde najjayo essimu yange nenkuba ebifaananyi oyinza otuteerako ebifaananyi tukkiriza noyinza otuteerako eddoboozi nga muga nti ebintu bino byenkuwadde byakulonda nalukoola
bagenda okuleeta ebifaananyi ng'ate obujulizi bulaga nti byali byakuumenizde butereevu kakati abo be bajulizi Nambi be yaleeta sola okubadde nze ne luli nakyogera nakati nkiddamu nti omukisa Nambi gw'ayina nti abalamuzi baffe bawulira nnyo from above era Nambi olwayo ne bwatudde ekyamutwala mu kkooti amanyi ayagala kulinda from above agenda kugamba ki kubanga balooya abalamuzi baffe batono nnyo abeetengeredde batono era nze kyovula anva ku muzindaalo ono nga nkuba omulanga nti mulamuzi gwe atudde mu muzindaalo ogwo musango tuyambe omutima Katonda akukkeko okitegedde bulungi oyogere ebyo ebibadde mu kkooti bwe bibanga Farida yasinze yogere ebyo naye toyogera bye bagenda kukugamba tabanga mujulizi agambiddwa looya tabanga mujulizi era nga nva waggulu nga ngamba abantu beekawempe eti buli muntu yenna olwayo lwa jjuma buli awanika emikono musabire Farida sinalukola basabire Farida Katonda amututereko ekibonerezo okubonyaabonya omubaka waffe mu budde buno bwe tumwetaagira ate amutawaanyiza mu kkooti tumwagala kwakati ekiri mu parliament mateeka ate tumumanyi nti musajja mulungi nnyo mu mateeka naye obudde buno byonna parliament zakatules taliyo ali mu makooti kyetaaga tumusabire kwa Katonda awuliriza nnyo ali azaamaanyizibwa tusabire Farida Katonda amututereko ekibonerezo okyatukoze byebigambo byange tetulina mubaka ate bamuleeta mufunye emyezi mukaaga akadde kako abantu beekawempe mu bulumi balina bwansuso so Nambi versus Nalukola kawempe nokisandiyogerera ku musango guno kubanga ojja kutereeza mike nabo wadda submission yange ku bintu bya Nambi ebyo abantu abalwana Nambi balimu NRM kubanga nze ndi scientific nabagamba wano nze ndi very scientific bwe ndaba omuntu assa mmanya mulamu kisobola kulaba muntu assa ne muyita mufu ontegedde kakati akisookera ddala akalulu ako nga tuli mu kyetwandiise campaigns obubonero bwonna bwali bulaga nti ebikolebwa byali biri mu kunyigiriza Nambi si nuubu abantu ne bandironze 10 oba 3 era wandisanze nga 2 bawaddaani Nalukola okitegeeza kugamba nti by all means akalulu waliwo obubonero bungi nnyo tosobola kunkuba kibooko ate nenzira mu ebyo nondaba mbu ate nonda kusaidiyo okitegeedde waliwo ekiseera ky'okweyisa obulungi era President Museveni ye yeeyisa bulungi bwali lwabanga ali kumpituuka mu kalulu era President katoyinza bimulya mu bino buno obudde buno buwulira alina eyo bbali kati gyata President Museveni yeeyisa bulungi olaba essaawa zino President Museveni toyinza muwulya mu kavuyo konna kakigwago gwagwa bino yabidduse yabikedde mu mutabani we yaba abivuya nti nkubuulira essaawa eno as we speak President olaba kati olwaleero bodaboda toziraba gegera ku police stations zigendeko olabako bodaboda enkwate bazitadde tekuli kubanga ffe twetegekera ki general elections bino piki muzagala zinoonye zikole campaign gwe gwomanyi tetwagala ffe tetukyagala stress zammwe mutuleke so kikyengezaako okulaga nti ekirwanyisa Nambi kyali mu NRM mwenyini kubanga bwe twali mu kalulu ako NRM yateekawo amaanyi Nambi emu yajja namba 2 yajja mu ngundi baminisita bajja ne bonna byonna byabaawo nga bimaze okubeerawo abantu ne mu kulonda nze waliwo polling station n'emu gye nabagambako bagiyita Bishop Mukwaya ogimanyi ngimanyi bulungi ng'okimanyi nti nze natuuka ku ssaawa ezi ne mbabuuza omugundi waffe Arua eyandibadde nga agenti wa NRM Arua gwe njagala okwogera naye nga waliwo abanuupu aba ng'owa NRM tewali ate nga teri wala nnyo eri awo ku ntandikwa y'akawempe ontegeka kyengezaako kulaga
nti nkulaga ki nti disorganization omanyi bagamba amaanyi ageemanye simanyi bwe lugwayo oba sijja ddumalayo luyinza oleeta ebizibu kwegamba buli wewemanya amaanyi weereetera ebizibu gwe kennyini nti gamala ebita embuga abantu balowoozanga nti tugenda kubeera awo NRM ejja kuwangula just by default ngero bwagambye nti abamu bagambanga n'okugamba nti sijja na kulonda ekyo kikulaga naye akalulu bwe kaali konna bw'okagatta wamu olaba nti obululu obwalondebwa kumpi ate gundi ye yabufuna ogwo obululu obwalondebwa bwonna mu constituency ye yabufuna atya ng'ogasseeko bwabano bakazanyiikirizi ogasseeko bwabagundi bagundi bonna nga wabalaba bali mwenda oba bali mwenda oba 10 abeesimbawo bonna bwogata obululu bwabwe bonna ate kumpi bwenkananga ate gundi bwe yafuna Seginya omugenzi ekyo kitegeeza ki kikutegeeza nti abantu tebaalonda embeera eyaliwo bwe navaaze ku Bishop Mukwaya nagenda paka ku muzikiti ewambogo weyateeka enkambi era mwami Balamuze namusangawo bulungi nnyo nga waliwo n'emmotoka kwega waliwo embeera etaali nnungi gyesaagala teyatuyisa bulungi awo mwami Balamu we twali naye nze omusajja yankwata wano bwati naŋŋamba ebigambo neŋŋamba nzikiriza kakati yalimu n'amagye netukwata kamera gye twalina netudiriitinga ne betutakwatirawo kitogenda n'obujulizi obujulizi bampita akati ekyo nsobola okukiwaako obujulizi era baba neetaaga bampite so kiki kyengezaako okulaga ekintu gye bimu nabikwata nkyabirina naye eyo si kyensonga ensonga tuddayo wali ku ntandikwa nti diro tunatandika okusalira amagezi eggwanga lyaffe nze nabagamba nababa solution ku mbeera efaanana bwetyo naye bagamba nti twali first of all electoral commission erina okukyusamu amateeka ge balina okukyusa weegali ne bali kwesiba ku biteekateeka busimanya amagye go gabeere ne kkooti yaago naffe tulina kkooti yaffe mawulire ne buli omu abeere ne kkooti ye gwe toyingiza ebino byaffe nawe tetuyingizamu bibyo amateeka g'amagye gabeere yeri nga gakola naffe tujja buli omu abeere n'amateeka ge waliwo kye bayita mu mateeka waliwo kyetuyita baziyita bylaws ezammwe ezikola ebyo ne ku kyalo kyaffe tusobola okuteekako amateeka fetwalinako ekyalo nga ababbi batuyitiridde ne tugamba nti kati ku ssaawa 6 kasatu kusanga otubuulire obadde okukola ki ovaawo naye nga byonna tugezaako okukwata baki babbi si mu bubi nti bw'otubuulira nti nze Vicky mbadde nva wano mbadde nti okegenda bw'oba tosobola kunnyonnyola tugende obinyonyolere ku poliisi kubanga we are trying to find a solution to our problem as a village kakati ffe village yaffe gye bayita Uganda ebizibu temubifaako ebitalina makulu bye muwa obudde and I don't understand why olwaleero as I was speaking nakugamba luli nti kana akalulu kati nebyola bibiri mu kooti tulina emyezi emeka mwami Kamantaago gwomanyi okubala kampeni zitandika mu gwa 10 mu mwezi gw'omunaana tulina okuba nga tumaze okufuna cards na biki sikyo mu bibiina tuli mwezi gwa kumeka kati gwakutatu kiraza tusigaze emyezi emeka gye balwanira spending the government money spending all this time jaje yandibadde asala omusango gw'omuntu w'ettaka omuntu w'ettaka gwe bali mu kubbako ettaka ali mu bino kasasiro you see where we go wrong ekyo kimu nabagamba nti Seginya yafadde January gwe mwaka omwe gwali gusigaddeyo oba myezi nga no gyali myezi nga 7 gisigaddeyo okyegedde okutuuka mu mwezi ogw'omunaana mwe tutandikira ebyebibiina naki n'okweteekera akalulu akaddako etteeka mu palamenti mwe bwe mutuuleeyo temulowooza mu palamenti lwate mukola etteeka ne mugamba nti bannange omuntu bw'alibanga abadde mu palamenti emyaka kubanga alina obairayo emyaka emeka
bwali banga tude mu parliament emyaka egisukka mu 2 ne bwabanga afudde tetuzaawo mulala. Manifesto yegamba ki? Manifesto yekyegamba kyetuba tuseekako essira ebisoboka bikolebwe, ebitasoboka abalala bali bikola kubanga tuli mu kusala magezi gakendeeza ssente. Enguudo nga zitta abantu nga bwolabye omwana wasudiri bwe yafiiridde wano ku Jackson emaze emyaka egi ng'eri bwetyo ontegedde, naye nga tulina ssente zigenda mu parliament kakati mu kulonda obulonzi, okulonda akalulu ke Kawempe, ezo ssente zaali zimala mumazi okulongoosa Jackson eyo. So tutegeeza ati dino tunatandika okusala amagezi okusolovinga ebizibu byaffe okusinga okwongera okuleeta ebizibu ebiki to make the situation worse. Tukyakayanira ebyo ate n'ogamba mbu akalulu baakabbiddemu kale tuddemu tukakole ki twali obuddemu naabo akadde ate akalulu tukaddemu. Bannange ekiseera kituuse, ebisoboka okukolebwa tubikole ki tubikole. Ekyokubiri ekisembayo nze kyeyasemba nakyo kwe kulwategeeza nti abantu bali abatulaba bagezi okutusinga, so bwe tuba tubaweza tutegeere mukyo ntegeeza nti President Museveni yatufuga si yatusinga okutegeera naye yatusinga obuyinza. Buli obuyinza Katonda yabutuwa, ontegedde kati nga mumaze ofuna obuyinza obuli chairman oba ani ki buli ki bukozese buki bukozese bulungi kubanga akaseera kagenda kutuuka abantu temubasinjikiriza kubanga tesaawa eno limited ekintu ekiri logical gwokimanyi nti olwaleero abantu bakyatya amagye tebakyagawa kitiibwa. Actually the point is tebakyagawa kitiibwa naye bagatya buti muntegedde ate era bamutya bamaze kumwetegereza ti wait a minute ayambadde atya ayina emundu meka ontegedde olina alyoka asenvula. So nga tetwandibadde tuwa institution zaffe zino ekitiibwa kubanga ekyo gwe mulema gwe tulina okubeerako. So kati twegendereze nti abantu banatandika okwagala kiki kye nagambye justice okumunoonya mu ngeri yeyaabwe si biki si birungi era tetubisaba era tetubyagala naye tubasaba mmwe abalina obuyinza kati mubukwate bulungi. Bw'oba oli mu kooti ng'eyo egye musango ng'egyo nga nze jjaji tala kasasiro because you are wasting time. Tulina okulonda as possible, tulina okwetegereza abalondebwa ate muli mu kooti kakati kale tukkiriziganye awangudde kale gundi awangudde Nambi awangudde what happens kale bekaddibwamu emyezi 3 katuweddeko kale weewaawo programu empiso omukutu baguyita Viki exclusive obuzibu bw'enkyalina bwa muzindalo na musajja ono Samuel Kalungi. Society media akadde nebekamuggwako asigala akyayagala okukozesa akadde akala bale tweyanziza nnyo tweyanzeege mwenna ababaddeko okuviira ddala programu eno yatandikidde ate mpaka we tutuuse ku nkomekerero y'okuba nti oba oli awo twandyagadde tubasiibule. Kiri ku nsonga emu nga ompa view yo then nomala nosiibulira ku bantu y'ensonga za tweets oba obubaka General Muhoozi Kainerugaba CDF ow'eggye ly'eggwanga Uganda bwazze alambika. Osobola okumpaako obumu ku bubaka obwo Isaac bwazze nga ateekayo obwogenda maaso n'okulaba ku screen yo bubadde bulaga engeri gyeyewaana nga bwe bawa obuvunaanyizibwa bwatwala obuvunaanyizibwa ku buli bikolwa byonna ebigenda maaso n'okukolebwa abajaasi be omuli n'okubeera nti oba oli awo mulimu n'ensonga za Edi Mutwe. Mpaawo awo obubaka obulala wano mu nsonga z'abachwezi bajja kufuga ensi okuva mu east mpaka mu west era okuva mu north mpaka ne mu south. Bubaka bungi nnyo nnyini ddala. Obulala buliwa njagala kuyitaayitamu eddakiika ng'emu ate tusobole okubanga tudduka. Then waliwo ensonga y'okubeera nti akawunti eno yes ye
ebyo byonna byetugenda okuba nga tufuna mu ddakiika emu oba mu ddakiika nga 5 kansubire nti aliko osubscribinga okusobola okuba nti next episode next Friday tekusubwa oluganda nange oba olumu olumanyi okuntagalamu. So now Julius Caesar Kyabeeyo omunkuseere nsaba mu ddakiika 3 tuzimaintaining akadde katuweddeko bangambye dda nti twatuusize essaawa z'okusiibula about General Muhoozi's tweets. Tweets ezikolebwa CDF si bye ebigambo ebisuubirwa okuva mu mukulu naddala nga okulembera institution y'amagye ag'eggwanga ebintu ebivoola bino tujja kutta gundi tugenda kumutemako omutwe ebintu ebyo byogera ng'ebyokusaagirya naye nze luli naggamba nti bano abasirikale babaako n'abantu abalowooza nti eneka asobola omukolera omusanyusa ojja kwogera ekyokutta Edi Mutwe omusirikale yaliyo ku lutu alowooze nti kyoyagala agenda ate Edi Mutwe alowooza ayagala kusanyusa okitegeera akusanyuse kuba tukutwala nti buli muntu wabuvunaanyizibwa ebintu ebikuvamu birina okuba nga bisengezeddwa ekintu ekifuluma for public consumption naddala ku muntu omukulu ng'oyo nti kigenda mu public tuba tulowooza nti okirowoozezaako nnyo kati noono omwana bano bakulutu alowooza okusanyusa jeno kamukola ekyo kyayagala ayinza okuba talina buwezi budde tanafuna kakisa kati feka tutte Edi Mutwe ogenda omwettire nsiba kugamba oba n'obuyinza bukozese bulungi lwa nsonga tubaddeko n'abakulembeze abaddewo mu nsi yonna kati nga mwami Saddam Hussein yalina abatabani yawo kye bayitanga ude waliwo n'ekyuse bonna babata olunaku lumu ng'ebintu bitabanguse Saddam Hussein batabani be bombiriri yali asibidde olukoba kyuse Hussein ne ude Saddam babata ku lunaku lwe lumu kati Muhoozi woba ogezaako kola ebintu ebinafuya n'okukankanya emitima gy'abantu lowooza lumu kuba nagamba no buli omu munkusiire okusinziira ku ani alaba twalabako pulezidenti weeyo Bagbo ngadduse yadduka e Bufaransa amaze okutabangula ensi tabanguse ku street omunkusiire n'amusanga ku ludaga watugoba tuli eno kadafi tuli ku kyeyo okola kyero ne bamukubira empi ku street naye nga yali pulezidenti ojja kufuutukawo naye odduke ng'ebintu bitabangusa olw'ensonga okoze ebintu bingi ebivoola amagye n'ekitiibwa kyo okitegeera jjojja okuddukira eyo jjojja okusanga ate be mwagobawo n'emisinde nga bagenda okunoonya obulamu obuddako bakuyise nabo bubi so power corrupts nga buli we naggamba but absolute power corrupts absolutely. Mu mwaka gwa 2013 President w'eggwanga erya North Korea yateekawo etteeka lino ng'ataddemu ebika by'enviiri 28 ze zirina okusalibwa mu ggwanga erya North Korea. Kuno ng'abakazi yali abawaddeko ebika 18 abasajja balina ebika 10. Singa osangibwa ng'osaze ekika kyonna ekyawukana ku bika ebyo byataddewo mulimu n'ekibonerezo ekyokufa. Mu ngeri y'emu kalenda ya North Korea etambulira ku mazaalibwa ga taata gwe yali president wa North Korea jjajjaawe era jjajjaawe yazaalibwa ennaku z'omwezi nzimba ensonga yange yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 8 July 1994 yes lwe yafa naye kalenda yaabwe etandikira awo. Njagala kutuuka wano nti saagala kwesiba ku tweet za General Muhoozi wabula okuva ku ebyo bye mulaba mulinda amateeka agagenda okwewuunyisa abamu tegagenda twewuunyisa wabula tujja kunenyezebwa ng'abagayaavu nga bwe twagayala byonna ebiriwo nga bijja ne tubitunuulira ne tubireka leero bifuuse namulanda ng'amabeere gambwa byonna bino bikolebwa saagala nnyo kujja basomera bino wabula mbalaga
Uganda wa gyeyolekedde kutandikira mu mikwano gavumenti eno gyekwana ebweru waajo bapatana tunuulira amawanga ge bakolagana nabo olabe empisa ze bayisaamu abantu ojje otunuulire tweet z'omukulu zaatuwa wano n'obutafaayo bwa taata we ku kugamba ku mwana ebinaddako mulikebera mu butamire mumanya nti twabyogerako weewaawo ndowooza ne bwe tukubuka ensonga wagambye peegi si za mukulu tewali buzibu naye engeri abantu gye beetaaga okufuna ddoozi ejjudde tekitugaana kubyogerako kuwongera obawe antidote so Lord Mayor addako ekyo tesaagala tukyerabire ku mukutu gwaffe guno n'olw'ensonga eyo ebikwatagana ku tweets ezo mujjukira mwenna nti omukutu gwa jeno waffe omulungi baagubba wano ne bagutwala era kyagenda ozuulwa nti agoperating nga mwana muwala ali eyo Nigeria so agezaako okusiiga ekifaananyi ekibi jeno waffe musajja asomera Sandhurst musajja abadde mu Israel abadde mu America abadde Russia so n'olw'ensonga eyo tweet ezo muzitwale nga zitalina nnyo makulu kubanga bagezaako already omukutu baaguhakinga so n'olw'ensonga eyo bannayuganda temugutunuulira nnyo leka tusigale nga tukola ki leka tusigale nga tuli ku mulamwa tulabe nga bannayuganda temugwa mu katego k'abalabe baffe kubanga balabe b'NRM bebagezaako okukola ebintu ebyo so mbeegayiridde tusigale ku mulamwa tweeting ekituufu if you are not part of the problem be part of the solution kati solution eri ki omukutu gwaffe baaguhakinga nsaba abakagezi munnyo wano bawansaale batuyambeko omukutu ogwo gukomewo mu mikono emituufu tusobole okulaba nga tutambuza eggwanga mu mirembe mutwine dakiika 3 neyanziza nnyo neyanziga nze ekibuuzo ngenda kibuuza muganda wange Mayor tubbi obiddiramu ebyo bwabeera nga omukutu gwa muhoozi jeno muhoozi baagubba gavumenti ya Uganda wano erina intelligence kozi ogambye nti aliriddawo Nigeria teyinza tuwa muntu oyo ne bamukomyawo nga musobodde okugenda okukwata ono omukyala mwaliwa ali South Africa naye oyo tebasobola kumukomyawo ekyo kibuuzo kakati nze omulanga ngukubira jeno muhoozi president wa Burkina Faso Ibrahim yabadde yali munnamagye si bwe kiri nakati akyali n'awamba gavumenti yawamba mpampe naye bannansi olwagala lwe bamwagala baavuddeyo nga Amerika emwogeddeko Obufalansa emwogeddeko ne beekalakaasiza wiiki nnamba kumukola ki gwe bibuuza General Muhoozi tobyagala singa bukyenkya musajja yakola birthday ne mugana okugiteekamu amaani ebyo ndozo biraba olowooza lwaki onooteekawo emisinde abantu ne bagaana okudduka lwaki tereeza ebyo abantu bajja kukwagala nga obaolaba pulezidenti oli wa Burkina Faso bajja kukwagala ng'otereeza kuba bannansi bano bukasi obakolera naye ebyo byokola byebikukyaya n'oteekawo emisinde ne bagaana baasidde ne bagaana lwaki ebyo byokka gwe tukwatira omuwala oyo omutuleetere bannamawulire bamwanike yono abadde atawaanira ku mukutu gwa Jeno Muhoozi dakiika tuzimaintaining akadde kale kakati nga tusiibula twagala first of all okubeebaza lwakaseera ke mutuwadde mwebale nnyo okulaba ebigenda maaso mu ggwanga twongera obakubiza okwagalana mwemweka namweka akaseera kano ketulimu ka bya bululu abantu bangi banoonya bululu bwabwe ojja genda okubagana ne muneibawo byobululu biggwe myezi bwezi ate omalirize nga gwolina okusaba ekibiriiti ontegedde kakati n'olwekyo olina okubeera omugezi ennyo nti akalulu kano nga kagenda mu maaso tekakwawulana neibawo gwokola ki gwewangaala naye so ekyo kikulu nnyo tulina okitegeera obulungi tweets zino eza Jeno Muhoozi Kayine Rugaba nze nzaagala nnyo kubanga buli lwaziwandiika
bayibuli etugamba nti ekiri mu mutima gwo tukirabira kuki ku bigambo byo. Nze saagala nnyo okugamba nti naawandiika bibi ebyo byawandiika kuba buli muntu waali walabira enjuba neki n'omwezi saa kumunenya wamwe nga lisanga ku mwoyo kyekiri ne bayibuli kyeyagamba. So kati saagala nnyo tudisikasinge birowoozo by'abantu bwe bye balowooza gwe olowooza ki. Ontegedde gwe kikuteeke mu mbeera ey'okuba nti ye bw'aba nga alowoozezza bw'atyo ng'alaba ekyo kyekituufu ky'okuwandiika n'akiwandiika. Ekirungi talina gwe yali akutte ng'akoze retweet obanga sirabanga muntu gwakutte ng'akoze retweet era alwanagana naawe paka. So mugende ku Twitter mumugoberere bw'abanga byabiwandiika bye mwagala mubikole ki mubigoberere. Bw'abanga si bye mwagala ekirungi teyeesimbyewo ku bwa pulezidenti teyeesimbyewo ku kifo kyonna. So nze saagala nnyo bantu baddira Uganda gifuula kantu katono. Oli mutabani wa pulezidenti kituufu naye si yatufuga okyegedde ye naye yamanyi byakola ne byayogera birowoozo bye ngaki ng'omuntu nga naffe bwe tulina ebirowoozo byaffe. Kati wano waliwo naffe ali mu komenti ng'agamba kati yayogera ki kasasiro omwereere ontegedde nga naye ayo komenti nga tekuffe kitegeeza ki nti ebirowoozo by'abantu gavumenti gye tulimu ekkiririza mu ku-expressinga kyoyogera bw'abanga ebyo byayogera ebyayagala maaso byala genda maaso oyogere naye ekikulu kya byonna tutegeere nti ensi erimu levels tetwenkana. Ojja genda olaba ebintu bimuhoozi byawandiika naawe ogambe nti kati nange ngenda muddamu bwe nti kati bwe kikwata ate ng'otandika okugamba ng'ono omuwala gwendabye e Dubai ng'otandika okugamba ekikola nedda tegeera enkoko ebojja kyenaakola ki ye ebyo byabojja ajja bimira naye gwe ebibyo byonoobojja naawe onoobimira. Tweyanziza kale tweyanze nnyo tweyanzeege mwenna abasobodde okutugoberera okuviira ddala puroguramu eno weetandikidde ate mpaka ku nkomekerero yaalwo tubategeeza nti ffe tusimbudde twasimbula dda era ekigere tewali kubanga tukijjako ku muliro. Nze Viki omukutu baguyita Viki exclusive muganda waffe Mugenyi Tone ye yekka abulayo ku madino ebulako tetwabugoba Tone akyaliwo. So programu eno olw'ekisa kya Katonda n'okukkiriza kwaffe n'okwagalwa kwammwe nga mukkiriza tusigale nga tukyabaweereza yakubeerangawo buli lunaku olwokutaano. Tuli mukola enteekateeka y'okubawanga show ku ssaawa 4 ez'ekiro ng'ebeera live era egenda kuba show ya byabufuzi but anytime soon nayo tujja kubanga tuteekateeka okugibasabuukululira mu mbeera emu oba mu mbeera endala. Muganda wange Julius Caesar Kyabeeyi webala akadde mwebala abagenyi baffe mwenna abasobodde okubeerawo olunaku olwaleero. Kahugumo kalabika nga kagenda kambuka yambukamu mu byobufuzi kyeŋŋamba naye ekimala eggoye mu kibya kwe kukuba akalulu. So ssaawa yonna naffe twandikuba akalulu netukakkanya ebbugumo ly'ebyobufuzi. Kale tugenda funayo akadde aka 1-on-1 abantu abategeeze biki munno gw'oyagala okuseetula byatakoze gwe byoyagala okuggusa weekwawo okutereeza. Kale mubeere bulungi nnyo nnyini ddala mweraba. Eno ye programu empiso muwulire endowooza z'abantu ab'enjawulo mu byobufuzi n'obukulembeze. Tukuba ttooki n'ebyo abakulembeze abali mu buyinza bye batakoze bulungi empiso efumita erumya ate ewonya jukira etandika nayo ne bw'otuma okukiikirira babaka era bakulembeze abalina okutuusa endowooza empiso.